ekirala lwaki obugwenyufu bweyongedde nnyo mu nsi eno abantu tebakyayagala kugamba ku baana mu maka abazadde ababiri tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe era kati bw'otunuulira buli muntu bw'ogamba abaana agamba abaana b'ennaku zino n'ennaku zino azaala ddi afuna bulungi ennaku zino azaala ddi bw'ogamba olinga gamba abaana b'ennaku zino n'ennaku zino azaala ddi abaana bonna baffe era bayibuli eno etugamba mu kitabo eky'engero nti suula omuggo onoona omwana oba okiraba abaganda bagamba magere ga nkoko tegatta bwana bwagwo enkoko erinnya akaana naye tekafa oba okitegeera muggo gwa muzadde tegumenya ggumba oba okitegeera kakati kugamba omwana mulage ekituufu bw'akola ensobi mubonereze mukangavvule oba okitegeera naye kati bano bonna abaana abafuluma nga bali bwereere ne bagenda mu makubo olowooza bava mu nsiko bava mu maka oba okitegeera bano abaana abavuma abantu ku makubo n'ababavumira eyo mu makyaki gye bagenda olowooza bava mu nsiko bava mu maka naye abazadde tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe njagala otunuulire ennaku zino fe otwakulira walingawo ebyoto ebisiki nga mutula ne mukyetooloola bwe muti ne mukoca ne musooka mukoca koyi oŋŋamba okulya ndi eki eyo bwe byaggwanga ne mugendako mu ngero ensonge bwe zaggwanga ne babanyumizayo ku bugero obw'abawalumbe bamala nga obw'abawalumbe ne babasomeramu n'ekataba ka musisi n'ennalule owulire musisi n'ennalule bagenda ku ssomero akati kwegamba bwe bamalanga ebyo ofuna bulungi ne bababuulira empisa zawano era ng'omwana bw'ateekeddwa okweyisa era ne bakubuulira omuntu bw'ava mu kubeera omwana omulungi bwafuuka taata omulungi ne bakubuulira omuntu bw'ava mu kubeera omuwala omulungi awaka bwafuuka maama omulungi ku kyoto awo ofuna bulungi era baatuwanga n'obukulu fe okawa ewaffe baatuwanga obukulu ku kyoto balondangamu omwana asingamu empisa mu ekyo ne bamukwasa banne nkonge nze ekaba nkozesanga nnyo nkonge gwovunaanyizibwa ku ssekagigo bannakiyingi abo bonna basekagigo abo babatuusa bakiyingi baserunkuuma abo bonna gwo bavunaanyizibwa okiraba kakati nga mbavunaanyizibwa nembalaga ekyokukola nimbaluŋŋamya obukulembeze buvaawo era waliwo obuzibu obulala ennaku zino ebyenfuna bireesa obuzibu naye ngera omusingi guvaka edda ffe twakula ng'omanyi nti okufuna ekintu olina kukola olina kikolera era bayibuli nga bwegamba nti ate akole n'okulya talyenga alina kyakola alina kyalya oba okiraba n'ennaku zino kati abantu bagala ebintu byabwereere omulembe guno gwetuliko abantu balowooza bw'ayimba mu kkanisa wali nti ekyamagero kyange kiri wano enkyanga alowooza kugenda kuvuga mmotoka ennaku zino nayita ku pasita wali eri nga ndi mulandi kuluza nvuga ngenda pasita n'agamba I proclaim that kind of name of Jesus eyiyo oba okitegeera abantu balowooza nti ebintu byakugenda bugenze mu kkanisa n'ogamba mukama mpe emmotoka ennene ne bagikuwa si bwe kiri kola purinsipo y'okufuna ebintu ofuna bulungi teri mu byakusaba nnyo saala sibulayo mukyaki esaala ekuyambako buyambi mu magezi katonda gakuwa n'ogakozesa n'okola n'ofuna bye weetaaga okubeerawo nze nagamye nasoma busomesa naye ate okusomesa kati sikyasomesa nnyo kati nze ndi mulimi naye nadda mu kulima nze nnima mwanyi nze nnima mwanyi miti nze nalina jjajjange bamuyitanga Kezekiya Kigozi yali jjajja obukojja bwa kitange nga wafumbe bamuyitanga Kezekiya Kigozi naye ye musajja gwe nalabako yafiira ku myaka 13 yawangaala mukyala we ye yankuza yafiira ku myaka 26 obulemeze
ofuna bulungi naye yalina ku mmotoka naye bwe yagendanga gye yagendanga okulaba ku banne bwe bagendanga okunywanga kubanga beesere bigalinga maluwa ye teyazikizanga mmotoka emmotoka yasigalanganga etokota kati bwe bagendanga ne bamugamba muzeeyi zikize emmotoka abagamba mugireko etokote emiti gibala lupiya yagambanga emiti gibala lupiya yalina emwanyi nga nyingi ofuna bulungi kati emwanyi zaabalanga nga bawulula ne baanika nga banuna ttata okuva emulagiro tebatikka ne batwala akati ye nga bagamba nti ne bwebeera ngaetokota emiti gibala lupiya era erinnya lye erya kigozi miti erya kigozi Kezekiya kigozi ne lifa ne batandika muyita miti era nga lwagenda miti wuuli miti gibala lupiya oba ekitegeera bakozi kati nze okuva olwo ne mmanya nti okubeera obulungi kati nagenda nziryeyo principles lize nakulandaba nti okubeera obulungi olina kukola si byakujubisa bujubisa bantu bino abasumba byetukola noyimirira mu maaso g'abantu n'ogamba nti emirembe gya Katonda gitira okutegeera n'omukisa gwa Katonda gubabeereko naye nga n'abantu bosabira omukisa bwe bakutunuulira balaba okunkumuka bikolimo tofaanana mukisa nga abantu bakutunula bo mukisa tebagulaba oba ekitegeera gwasaba ekyokulya gwasaba ekyokulya gwasaba ekyokwambala gwakola ki ate bali eri boosabira omukisa be babikuwa tolina mukisa era nze nabagamba nze njagala mbeera omusumba nga ne bw'oba ozze mukulu Serubiri n'ompa emitwalo 5 ng'ogimpanga omusumbawo naye togimpanga omuntu ali obubi nti bwe simuwa 5 takeesa ofuna bulungi era waliwo abantu bangi b'otunuulira ebintu bino abantu tebabyawula waliwo ebintu bibiri okulabika obulungi n'okubeera obulungi byanjawulo waliwo abantu nga balabika bulungi bali smart bawunya akawoowo naye nga bali bubi okimanyi waliwo abantu abambala engoye naye nga zisula waddobi nga talina wazisuza okimanyi waliwo abantu abekuba obuwoowo naye nga obuwoowo babusanga mu kkubo n'omusiŋŋaana nga smart nze naye nga ali mu mbeera mbi oba okitegere naye akati nze njagala mbeere nga nyinza okubeera nga sirabika bulungi nnyo naye ng'ate ndi bulungi kyejagala okuteeka mu bantu nti omuntu enjala bweruma omuntu omusiru emuluma nnyo era waliwo abantu abamwe bagambira mbusumba boogera bubi naye nyesuku enjala bweruma omusiru emuluma nnyo okubye nnyo kasasirese musaayi ofuna bulungi bwe n'otunuulira omuntu talina mulimu gwakola ofuna bulungi n'agenda n'asiiba ku matatu wali oba ku lukutu enjala n'emuluma n'agenda mu kazigo gy'asula ne yeebaka nga talidde mu kifo ky'okukeera ku makya okugenda okunoonya omulimu okukola oba okugenda okusaba akayukyuki kereka ku kibanja kya jjajjaawe ofuna bulungi ne yeebaka n'azuukuka essaawa 5 oba 4 n'azuukuka n'ayimirira ku kabalaza n'ayayuuya oludda n'oludda n'agamba enjala yandinuma nga jjo ofuna bulungi bw'amala okugamba ekyo naddayo n'akola ki oyo enjala ebe neemuwonako oba ofuna bulungi kakati bw'asiŋŋaana Reverandi Nkongo akeera ku makya n'agenda n'asimba emwanyi n'agenda n'alima olusuku n'agenda n'alunda embizi ze ofuna bulungi n'agenda n'abako ebintu byatetenkanya oba okiraba n'akoma wano n'asumba abantu abamukola ki abamukwasibwa ofuna bulungi bwakulengera ng'agamba abo be banyuunyuusa endiga abo toli mwabo oba ofuna bulungi nze siri mwabo nze nkeera ku makya nengenda era nze bw'ojja wano Nansana bantu bayigiriza okukola oyigiriza okula kati bakole buli mudaba tewali nze wano abantu ndabategeeza era nze wano nambula ennimiro z'abakristaayo mu kibuga wano bayina ennimiro kakati abantu babirasula mu Kampala naye bayina ennimiro Busunju waayo Masuliita oba okiraba era kati nze natandise ne Katara kati nze bwe mba nnambula sikulambula sagala kulambula no mukalina wosula njagala nkulambule ewammwe ekyenjojo gye wava tugenda okuziika abantu nga newaabwe babeera biradda naye ogenda okutuuka eyo nga ne kubijja omuziika wamerawo akayuukiyuuki mulimu akakubo mumakkati mugenda okuziika omuntu mugenda muyimba oluyimba ffe tugenda mu kibuga naye ng'olinga nga abayimba akayimba nti ekyuma kyalimu enguudo mugenda muyingira abantu mubaziika mu nsiko newaabwe beerabirayo dda oba okitegeera kakati ebyo byonna byonna bw'obitunuulira byonoona empisa omuntu okubeera nga tamanyi nti nayina kukola okubeera obulungi omuntu nga lowooza balina muwa bubi omuntu nga tamanyi njagala otunuulira abantu bonna babagagga
botunulako bakusomera olugendo Katonda gy'abayise niwe batusiza nga luwanvuko oba kitegera naye omuntu ayagala yakava mu university afunirewo omulimu ogumu wa milioni 10 agulirewo emmotoka ya milioni 2 azimbirewo kalina tebiri bwe bityo oba kitegera era kyovula abantu bayingidde mu bubbi kyovula abenguzi efuuse enguzi kubanga omuntu alengera nti okufuna biri talina nkola ntuufu egenda bimufunisa amangu kakati kyovula bavumbagatira sente z'omusolo bazibbye ofuna bulungi zebaba wadde ogenda okugula eddagala bazibbye babadde ogenda okukola amakolero bazibbye kyovula amakubo tuyita mu mabi kubanga alina okukola ekkubo mu luvu muzibu oba okitegeera kakati ogamba ebintu ebiringanga ebyo byonoonye empisa oba okiraba era kati bw'otunuulira abantu ennaku zino omuntu gw'osongako n'ogamba nti nno oyo alina kyasobola okuyigiriza omwana batono kabiri bannaddiini nga bw'ogamba batono oba okitegeera kubanga waliyo omwana nga ye yakulanga amanyi nti taata mwawule takola ofuna bulungi alya kabbo kati omwana n'abeerawo n'akinga emikono alinda kabbo oba okitegeera naye kwata abaana nze wana abaana nze mbeera na Kampala wa ofuna bulungi naye nze wadde mbeera Kampala naye nteeka okuba waakiri n'embuzi emu abaana gye basombera ebikuta temulya mmere yakugayala okubalaga nti omuntu olina okukola nze wali wange tewali mmere yakugayala tewali era okikolerera era wali mulengera waliwo n'embuzi embuzi nga 15 omwana alina okubeera waka nga amanyi nti nina okukola nina okukeera ku makya okunoonyeza embuzi ebikuta nina okukeera ku makya okunoonyeza embuzi ekyokulya oba okitegeera akulenga amanyi okukola akulenga amanyi waliwo kyoteekako omulimu nze bwe mba ngenda mu nnimiro bonna mbateeka mu moto oteeka mu kibalumu mbatwala motoka yange eri bagita kibalumu lwaki okuza ebigambo ebitiisa si kutiisa abantu nze we nagulira emmotoka nali mubuulizi nze nagula emmotoka nga nkyali mubuulizi nga ndi mubuulizi w'ekawempe wesiti awo naye bwe nagula emmotoka abantu ne bagamba omubuulizi agula ate emmotoka nga n'abasumba balina pikipiki ne bantwala mu lukiiko lw'obwa Ssaabadinkoni banteeseeko era nyinyonnyole gye najja essente nfuna bulungi ne bantwali wa Ssaabadinkoni yaliwo mu kiseera ekyo waliwo n'omusumba bamuyitanga Reverend Elisa Mayanja Lumingi gwe bateeka kakiiko gwe bateeka kakiiko kanoonyereze ekisente ndazigyewo nazigule ku motoka nfuna bulungi bagenda okukakana nga balaba omusumba alina emiyembe mu kyalo yatunze emiyembe gye yatunze ne ku mmwanyize n'agula emmotoka egamba akati nze kyajja mu bwongo bwange nga mubuulizi bwagula emmotoka abantu kibayisa bubi kibaluma motoka n'engituuma kibaluma temwali munyo sayansi w'amaanyi abantu kakati abantu bakutunuulira bwati saizi n'agamba kati emyaka akusinga atunula kakati yani oyo abeera mu busumba bw'ennansana ebintu lwaki era gw'obeera amagezi gaba ga mutwe si mugejjo magezi ga mutwe njagala osooka okubuulira abantu abamu bali bubi lwa mitwe gyabwe ofuna bulungi omutwe gwo yenfaananayo yendabikayo omutwe gwo nze ndya nsujju okusinga okuwoomera nnyo nze okusinga ndya nga byangeri nze ndi wangeri yaki obulaba ndi mulamu ndi mulamu nze ndi mulamu nnyo nze naye nze ndya nsujju awulira naye ebiseera ebimu nayetanga ensujju nenziteeka mu sitoowa naye waliwo nayeteranga ensujju ennene nenziyetamu naye nagenda okulaba ng'ensujju zimalawo akaseera katono ezo ennene nezivunda kyokka te buno obusujju obutono bwe naleetanga nga bwobuteekawo nga kabeerawo tekavunda paka bwe nagamba naye lwaki kyenava nkwata ejjambiya nentema mu nsujju ennene nagenda ogitemamu nga munda erimu ebitu ng'ebituli ebibeeramu amazzi ago nga galeetera ensujju eyo okuvunda amangu nagenda otema mbuno obusujju obutono nga bubeeramu ebiryo nga biri intact ebiti nga bingi nagenda okubuuzako ku physician omu naŋŋamba ebiryo ebyo biribeera ne zinc akuuma ensujju eyo era eziyiza ensujju eyo
okuvunda akasujja otono ofuna bulungi kakati okuva olwo nemmanya nti obunene bw'omutwe si kyekikulu ofuna bulungi naye ebiryo obunene bw'ensujju si kyekikulu naye ebiryo ebiri mu nsujju kyekikulu obunene bw'omutwe si kyekikulu naye amagezi kyekikulu agali mu mutwe kyekikulu okitegeera kyova olaba Sulumani gwe twogerako nga ku bakabaka ab'amaanyi ye bwe yagenda mu maaso ga Katonda teyasaba bugagga yagamba Mukama njagala ompe ebintu ebiri ekisooka amagezi ekyokubiri kutegeera gwokimanyi tulina abantu mu nsi muno nga bagezi naye nga tebategeera gye bali nga amagezi alina era nga bw'oleeta olupapula lwa physics awo afuna 9 okutegeera kuviira ddala eri mu nkula gye tukula ewaka omuntu najja nga amanyi nti nina okukola nti okusoma ennyo kirungi naye nina okunoonya omulimu nti okusoma ennyo kirungi naye oba okubanga nti ntandika sina factory yange ne kampani gye nali siboola mulimu kyokubiriza abantu ofuna bulungi babula mirimu kyova olaba nti nze emirimu emirala giri gyonna ngisobola naye omuntu mulaga nti n'okulima kirungi nti yes nsobola okubeera muzinekaanekana nze nyambala n'ennyuma nga ndi musumba ofuna bulungi nyambala n'ennyuma naye nzigyamu nentekamu obulo nenyingira ennimi sigula mmere nze sigula mmere nnimiro yange nfuna emmere gyendya nentunda nako nenfuna ne ku sente tonyooma mulimu tonyooma abantu bango gwe nasoma gubuze omuntu sula bulungi n'ofiira muogwo bakutonda n'ogwo yiyaako abayivu bagamba abayivu bangi oba kiraba yiyaako abantu abasinga obungi balinga nga basiisi bakabalagala buli amusiikasiika mwetooloovu bw'osiika ow'ensonda tebamulya gwekyusaamu ogenda osiika ow'ensonda olaba tebamulya okitegeera kakati abantu babadde basimba mwanyi kati nze nakyusiza kati mwanyi nzinda sigenda nzivaamu naye kati nakyusiza kyanenda kati nze nasimbye olusuku lwa kayinja ofuna bulungi era bwe nabadde musimba abantu bagambye Reverend ate kati bagala kubeera muyiisa bakirabira awo obwongo bwawe butunuulira kuyiisa gutunuliramu ki ofuna bulungi naye nze kati natunuulidde omuganda owaawana abantu abakyalina ennono gye bali abatajja kulya mmere ya mbuveera gye bali kituufu ofuna bulungi ekiseera kijja kutuuka bwe tulaba nga tufunye gavumenti ekola ebintu nagamba nti n'obuveera tubuweze ofuna bulungi kitegeeza nti omuntu alina okuddayo okugula olulagala nze wano abantu bagula endagala awo olulagala luno baligula nusu 5 olwo nusu 5 kakati nze ŋŋamba kansimbe kayinja wange olulagala ndutunde nusu 10 ndutunde 2 oba 10 naye nga ndutunulidde ku nnimiro ofuna bulungi eka emu egendamu ebikolo by'akayinja 6 eka egi egendamu ebikolo by'akayinja 6 kyokka ekikolo ky'akayinja kibeerako abaana gundi 4 sitemu enkulu 4 nfuna kubanga tutukiringa gano matooke kakitegeeza nti bwe nsala endagala buli lunaku kiba kitegeeza ngenda kusala olulagala lumu ku kikolo kati ebikolo 6 nga ntunze nusu 2 endagala 6 nga ntunze nusu 2 mani na sente mmeka bisambi 2 bitaye mu 6 kamwabi mfanamu mba nina sente buli lunaku mba nfuna emitwalo 12 olunaku olumu mba nfuna emitwalo 12 buli lunaku wakitegeera emitwalo 12 okumala ennaku 30 mba nina sente mmeka ofuna bulungi mba nina sente mpitivu mba nina emitwalo 40 okumala omwezi gumu kitegeeza buli mwezi mba nfuna omusaala oguva mu nnimiro y'akayinja emitwalo 40 ku ndagala kwokka kakati mwe abatunda omubisi guno gwe babaguza wali eri ku kkubo ate nammwe mujje mbaguza amabiddu
ofuna bulungi nagenda okugattagatta amabidde nga ninamu ku ssente emitwalo mirala nga 4 emitwalo gyange 8 buli mwezi lusuku kayinja oba kitegera kakati lwaki sigenda nenkozesa ekyo kyennina okusinga okugenda okwekulula nemale munnyo ngende eri nkwegayirire sebo munnange nyongeza omusaala omanyi nazaala wange mulwadde abaana balwadde nkola nnyo nemalemu n'ekitiibwa kinzigwemu kubanga njagala nnyongeza emitwalo 5 kati muyinza kyogamba muweza wa Katonda abantu emirimu gya ofiisi egyo tibajemalira kulira kejiwanyo obudde njagala soka kubuulira abantu bonna abagenda mu ssomero economics gwe basoma yabayamba ki mwangi gwe economics akugamba bugambi kugenda kubala sente z'abanno Wumvuna bulungi. Entrepreneur skills wasomanga bakusomesa zikuyamba ki? Bazigamba otekateko ebyokukola. Tandikawo ebyokukola. Omwana bwagenda nasoma business administration. Yes. Ofuna mu kya kugenda bugenzi kunoonya oli yatandika kukola lye kumubalira bitabo kyekyo kati ofuna. Obongo tebukugamba muno nawe oyina ekitono ky'osobola okutandika. Tebukikugambe ekyo. Nokola administration mu bibyo. Nokola administration mu bibyo. Mwena abaana emitwalo 5 abasomye business administration ani ayina edduuka li wali ayetaaga omukugu ogenda okukola. Ofuna bulungi. Mwena abasomye business management ani asika kabalagala wali ayetaaga omukugu omubalire. So tukyuse ndaba y'ebintu. Dr. Sebbi wali ayina eddwaliro. Ofuna bulungi. Gyogamba nti onoogenda n'obala ebitabo. Batabani be baasoma baakula. Ajja kuwagwe. Mutabani we gusanga wali eri ku counter, muwala we gusanga mu pharmacy, ofuna bulungi, mulamu we goze. Obayitega. Kati abantu bali ku nkola ya kiyindi. Baba bantu baabwe. Omuyindi afuba nnyo okuyigiriza omwana we omulimu. Waliwo kye bayita family business. Omuyindi ne bw'oba on'okula n'okola omulimu omulala naye family business oteekeddwa okubeera ng'okimanyi. Eyawaka. Mulimu gwa waka. Muteekeddwa kubanga mugumanyi. Mufuna bulungi. Teriyo omuntu ava Kabale nga tamanyi kulunda nte. Kabale wa. Taliyo. Oba kitegeera. Era ne bwabeera wano nze nnombuulizi wanene. Yaveeyo olukwingira. Naye era ogenda okulengera nga gamba nsebo mukama wange njagala mpeemu ennaku 2. Naye ennaku lumu nesooka nebuuza ne ngamba ennaku 2 zaasaba buli wiki ziba zaaki. Nagenda okunoonyereza ngeze ennaku 2 seba afisa n'agenda n'alunda ente. Ewaabwe. Kati mu Buganda wano wotegeere nnyo obuzibu buvudde ku ki? Obuzibu buvudde mu bantu okwadopting embeera eteri yaabwe. Tukopye nnyo ebitali byaffe. Bwana bw'asoma n'afuna diguli ba diploma certificate, omuzadde amulowoleza kiki yasoma. Omwana bw'asoma n'afuna diguli ba certificate, ennimiro aba alengera nga kintu kya wansi. Kyakwenyinyala. Ebyo abataasoma nnyo. Omwana bw'amala n'asoma n'olulimi lwe nnyini atandika okulwegaana. Banga asomye. Ne pronunciation y'ebigambo ekyuka. Makerere fuka makerere. Naye ng'ate abantu boolengera, abantu bonna boolengera abali successful mu bulamu. Emirimu gyabwe egy'ebyobulimi egy'obujjajja bagikola. Njagala ogende bano basajja bagagga bakwagala. Njagala ogende olabe abasajja bapita Sigamu. Bano bonna bandi bantakke. Njagala ombulye kwa bani atalina nnimiro. Kubanga ntaka akola emiga kitegeeza alina kubanga alina gy'ali mirimo. Ani atalina nnimiro. Obofuna mu nze njagala babera bakristaawo banga bano nennansana. Njagala batunulya abantu bano balowooza muno bali bulungi mu kanisa wali. Ani atalina nnimiro. Oba kitegeeza. Njagala ogenda otunulya abalabirizi bano be tulina. Ab'amaanyi. Njagala otunulya mukama wange kakano the right reverend Moses Banja. Wena mirembe. Aina nnimiro. Ata bishop. Aina nnimiro. Ate bishop ukomeko. Aina nnimiro. Ukomeko omusajja bishop ukomeko omusajja mulimi munnakinku. Njagala otunulya omusajja. Kati nze nalaba ku musajja gwe bayita the right reverend. Wilberforce Olwalira wa. Nalabako ku mulabirizi ajjemu ekkola n'ayambala essaati n'akwata enkumbi. By his hand. Tuyagala okubiriza abantu. Era twalima ku lubimbi abantu 2. Ng'ogezeza kukola katemba. Sikola katemba. Ennimiro ennyini kubanga bwe yajja wano mu COVID n'agamba tutandika okulima emmwanyi z'obulabirizi.
oba kitegeera abantu bali tebakkiriza nnyo kutambula biki abantu bali byabwe naludde side nendudde side kumbi nekaaba nekaaba netutuuya nasatu netuiza yambula netuzesiba mu kiwato Bishop Luwalira verses Nkonge Nkumi nekaka Nkonge Luwalira Nkonge Luwalira olengera ebintu neyo ojira nze mukama wange omulabirizi kaakano anjigiriza ntera okufuna obudde nentwako ne mukama wange omulabirizi ono aliwo kaakano lwatulevulani Moses Banja mukwano gwange nnyo era yomu ku basumba abansabiranga nga sinawo kukamwawule kusabira nnyo obeera omwawule oba kitegeera naye ennaku zo yali ambuulira nanga nga nzondaba nkuze nga siramu kwejalani nanga nze mbadde saabadinkoni naye nga mvuga emotoka yange ntono sprinter oba kitegeera naye ennaku zino omuntu kasita afunafunamu kembavu bwati motoka ayagala nnene omulabirizi avuga sipulinto ofuna bulungi gwenkonge lwaki tovuga kibalumayo so abantu kireke baluma nga Nkonge avuga emotoka ye notunula omuntu okimanyi nti eriyo abantu abamu abavuga emotoka ennene nga bamuwampe naye nga ne saavisi yatagisobola nga n'amafuta gagenda mutagasobola okuleka lwagasabye ne bagamu oba kitegeera kakati kugamba waliwo abantu abamu abeetegako ebintu ebizibu oba kitegeera kakati be bantu abaluubirira ebintu oluusi ne bibatannatuukako